Omulo kyali ku TV wano nkwaniriza buli ziwela ssaawa 2 programu yaffe ŋŋanzi Wulira Eddoboozi ebegguse ku Mpooza TV yo. Olwaleero nkwebaza ggwe awaddeyo akaddeko n'onneegattako nga ndi wano ebweyogere ku Our Lady of Consolata lunaku lw'ekifo tugenda okukuza wabula nga mpuliddeko nti tugenda kufuniramu emigogo gy'abagole 12 miramba. Twebaza Mukama olw'abo abatuuse ku kkula eryo. Sijja kulwisaayo katwegatte ku nnyiriri ate tulabe emmisa. Ole basenya bamwe bali ku nnyo okubalaba. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza era mu ngeri enjawulo omutambisi waffe omukulu mukadde waffe Faaza Eugeniyo Safari avudde mu seminaariyo Enyenga. Tumukubireko mu ngalo. Abooluganda mbaaniriza mu kikolwa kino ekitukuvu. Neema y'Omukama Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwamwe omutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Eggwanga lya Katonda tukubye omwaliiro omutukuvu wano nga tuzze okwebaza, okutendereza, okusinza, okugulumiza kitaffe oyo Katonda atenkanika. Ffenna abawabwegeyo olwaleero nga tuli mu mulamu ogugamba nti tusuule omukono abo abali mu bwetaavu emikisa giryoke gikijjule. Awo nno nga bwe tuli ffenna abawegere abakubagiza tukugende nga tukubagiza bannaffe mu ngeri ezitali zimu. Naye olw'emirundi emingi gye tulemererwa okukubagiza bannaffe n'okubatuusaako ekikubagizo amawulire agasanyusa ne twefaako ffekka na ffekka. Mu ssaala eno gye tugenda okweza Omukama okusobola okumunyira akawoowo, twekube mu mitima gyaffe tusiriikiriremu tumusabe ekisonyiwo gwe wamma ajja kutusonyiwa. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwe ekisa tusonyiwe ensobi zaffe atutuuse ne mulamu obutaggwaawo. Katukoowole Kristo oyo omusaasizi atuddiremu ensobi zaffe.
katusigale nga tuyimiridde nga tugenda okwaniriza ekitabo ekitukuvu bajja bakifumba era kyo nga kyokya n'okutuuka ku ssaba ya leero kigambo ky'amaanyi nnyo ne kituuka mu bweyogerere bayita mu bintu bingi awo bayise mu bibira Joseph Alamano be yatuma okujja wano mu Afirika era bala bayitira ddala ne mu nnyanja ne bayita ddala mu nnyanja nga bajja baleeta ekigambo kya Katonda okukituusiza ddala wano ate ebweyogerere ne bakifumba okutuusa ne kaakati we kiri nga Reverend Father bagenda kaakati era ndowooza mulaba omulimu gwakola namba yeeyongera enkya n'eggolo mu bweyogerere paalisi olw'ekigambo ekyo ekyaleetebwa wano mu paalisi yaffe ey'ebweyogerere eya maama omukubagiza. Kikyo bakifumba bagenda okukijjula olwo bakireetera ddala wano kituukira ddala wano ebweyogerere ate kiryoke kisaasaana ekigambo kya Katonda ekyo bwekito ekigambo kya Katonda bwe kyatuuka mu bweyogere parish. Mulungi akyalinange ku programu Wulira Eddoboozi tukyagenda mu maaso n'ekitambiro wano bweyogerere ku Our Lady of Consolata wabulanga omulamwa gw'olunaku gugamba nti omunaku musuula omukono amagoba ago geeyongere oba emikisa gyo gyeyongere gikubiseemu. Tuvaawo katuwumulemu katono tukomawo.